Embeera ya bunkenke maziga kulya tear gas wali ku One Love Beach ebusabala ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye kennyini yatuusewo ku kifo kino era embeera nga bwebadde gye ngenda okubeera nga nkulaga ngenda kulaga ab'ebyokwerinda abasazeeko ekifo kino bazze ne drone era nga kigambibwa nti abamu ku baana ba Bobi Wine abawererako ddala bo bamaze okubeera nga ate bakwatibwa. Nsonga ki? Byonna mbikuleetedde ku Mukutu Viki exclusive agange nze Wansaleke Jolo nkwebaza okubeera nga wasubscribinga ku mukutu guno ng'otanaba kubeera nga otoyingako mu butongole nkugamba nti osubwa kaddako nyambo kaziye mu kigambo personalize okantele mu all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications z'emboozi zaffe zonna ze twataddeyo ate mu kade video gimpereka like ng'ogiwaka like oba ogiwadde omuliro okutuuka neko yenna gwe tanaba kubanga ate etuukako. Nkwebaza gwe wenna atulaba yonna gy'osinziira abali mu ggwanga Uganda nammwe abali ebweru w'eggwanga tubagamba nti omulimo gwe mukola gw'amannya gange nze Wansaleke Jolo ntuddeyo ku lwa munnange Viki atasobodde okubeera okutuusaako mbeera nga bwetambula naye nga bwe twalagaana nti ffe tujja kutusangako amawulire nga gakaggwawo ate nga gamaze okubeera nga ate gaverifyingibwa. So olunaku olwaleero embeera nga bw'olengera ku screen yawo embeera si nnungi, embeera yeeraliikiriza wali eri ku One Love Beach ebusabala beach ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki National Unity Platform era ng'ono yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga era ng'ekibiina kye kikyasinze okubeera n'ababaka abangi kuba oludda oluvuganya gavumenti. So olunaku olwaleero nga bw'olengera ku screen yawo akabangaliza poliisi drone abasirikale abali mu byambalo ebya kaaki abali mu byambalo bino ebyamadowadowa aga blue ne white abali mu byambalo ebya black. Emmotoka gy'olengera erimu President Kyagulanyi Ssentamu kw'ossa ne famire ye era babadde bagenda ku One Love Beach nooza kwe kuggwamu ambush eno oba kwe kuggwa ku poliisi ng'essazeeko ekifo kino era okusinziira ku buwandiike bw'ataddeyoko Kyagulanyi agamba nti the police and military have raided our premises at One Love Beach Busabala, broken the gates and entered by force. Agamba nti police n'amagye oba military police basazeeko ekifo kyabwe ekya One Love Beach Busabala ne bamenya gate kw'osa n'okuyingira munda ku mpaka. Our CCTV cameras have been cut off and our employees are being rounded up. Agamba nti CCTV camera zo bamaze okubeera nga baziggyako. CCTV camera ez'ekifo kyonna kyonna ekya Busabala bamaze okubeera nga babiggyako ate abakozi be basanzeeyo munda ne basobola okubeera nga ate babanyangalaza. We are informed that they are tear gassing the kitchen where some employees had run for safety. Bategeddeko jukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeera nga afuna access ku kifo kino okubeera nga ayingirayo olw'ensonga nti abasirikale amagye bamaze okubeera nga ate basalako ekifo kino kale n'ategeezebwako nti tear gas atandise okubeera nga akubibwa mu bifumbiro awali abakozi abamu abakola wano ku One Love Beach gye basobodde okubeera nga beekukuma okudduka ekibabwe ekibaguddeko nga tebakyetegekedde. So embeera bwetyo bweri ku One Love Beach ebusabala amagye poliisi bisobodde okubeera nga bisalako era nga mpawo n'omu akkirizibwa kubeera nga ate ayingira mu kifo kino. Ensonga entuufu eviiriddeko abasirikale abapoliisi n'amagye okubeera nga basalako ekifo kya One Love Beach tenaba kubeera nga evaayo mu butongole ebeere nga eyanjibwa eri eggwanga okusobola okumanya ki ekituufu ekiviiriddeko embeera eno okubeera nga amagye ne poliisi bisazeeko ekifo kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lw'eggulo Bobi Wine kw'ossa ne Babi babadde ku One Love Beach nga bakola akabaga akaggalawo omwaka kano bakakoze nga bakakolera abaana baabo bannakibiina ki National Unity Platform abaawambibwa kw'ossa n'abo ababagambibwa okubeera nga battibwa ne bakola akabaga okusobola okubeera nga ate bakulisa abaana bano omwaka naye ng'ate ebusabala eno kiragira ddala nti Bobi Wine abeerayo nnyo era kiyinzika oba kiteeberezebwa okubeera ng'ono babadde bamuswamidde eno ku biici nga bakimanyi nti ewaka taliiyo nga bamuswamidde ne basobole okubeera ng'oba oliawo bamukwata
oba okitegeera naye nga bakwatira ki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zisobola okubeerawo ezitanaba kubeera nga zitegeerekeka n'amagye gennyini ne poliisi tugenda alinda batubulira ensonga lwaki basazeeko ekifo kya His Excellency Bob Wine naye nga okujjukizaako olunaku lweggulo waliwo olutalo olwabadde ku social media wakati wa CDF General Muhoozi Kainerugaba kw'ossa ne Bob Wine His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olutalo luno lwavudde ku post oba agiyite tweet bagikyusa ne bagiyita X kati ebeera XT oba ebeera so awo munansonyiwa abakimanyi mukintere mu comment section yawo General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akola post yabadde gamba bwenti Kabobi tries to pretend that he is Bob Marley's successor. Agamba nti Kabobi kagezaako okweyita oba okwefuula omusika wa Bob Marley. First of all, Bob Marley sanga legendary music. Agamba nti okusookera ddala Bob Marley yayimba ennyimba ezirina amakulu, ennyimba ezaleka enyimba eziri ku mulamwa oba ezakyusa ensi eno. Bob Marley was a handsome munyankole whose teeth were organized. Agamba nti Bob Marley yali musajja alabika obulungi era yali munyankole nga n'amannyo ge gali organized. Kabobi's teeth are very disorganized. Agamba nti amannyo ga Bob Wine gali disorganized. Ebyo ebigambo byenkusomedde byayise ku page ya General Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga era nga ye first son w'eggwanga lino ng'abiwerekeza eri Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga era ne tweet endala zabaddemu okubeera nga awaana eyali leader of opposition Mathias Mpuuga natuuka n'okumuyita nti presidential material. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kino teyakisirikidde bw'atyo naye n'avaayo n'ayanukula n'agamba nti teeth or no teeth Kabobi is giving you and your father sleepless nights. Agamba nti oba alina amannyo oba talina mannyo Kabobi abalemesezza okwebaka gwe n'ekitaawo. No wonder you are drinking yourself silly and tweeting bloodish in the middle of the night. Bannange abasajja ebigambo bye beesindikidde naye nze nkuwanga bo bwe baakoze eki bwe baabyesindikidde. Era Bobi Wine agamba nti teweewuunya oli eyo oli mu kunywa nakyeyo oli mu kunywa nagalaale ate otandika okubeera nga ofulumya tweet ezitalina amakulu wakatikati mu kiro. Go on madala, genda maaso gw'omutemu. Let the world know who you really are. Agamba nti leka ensemanye kiki ekituufu kyoli. Yalla ebigambo ebyavudde Saidi ya General Muhoozi Kainerugaba sigenda abiddamu. Ebigambo ebyavudde ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu sigenda abiddamu. Bantu bakulu bonna bamanyi ekituufu ekyokola mukadde ki ke bateekeddwa okubeera nga bakikoleramu. Kakati olunaku olwaliro oluvannyuma lwa tweet ezo oba oluvannyuma lw'entalo ezo olunaku olwaleero amagye ne poliisi bikedde ku One Love Beach ne bigisalako. Era Bob Wine agamba nti bano bakoze trespass. Basaalimbidde ku kifo kye nga tebalina lukusa. Naye waaye kiki ekiri emabega wa kino byonna tugenda kubeera nga tubitegeera nga tufunye official communication okuva eri ab'ebyokwerinda oba okuva eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tubulira ensonga lwaki ate basazeeko ekifo kye ekya One Love Beach. Agangenze wansaleke gyo mukutu oli ku Viki Exclusive tusinkane mu updates eziddako akume yatakuumira mpeera mweraba.
Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25/5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25/5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5/5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.